eri abantu ba Buganda. Ekyokusatu yavaako oba teyavaako naye mbadde ntula ssemateeka wano nga ssemateeka mbadde mutula wano nze neetegese konzikanda ssemateeka ono ssemateeka ye nga agiraga nti Buganda kweri yo yavaako teyavaako kasiba nti ekusooka obyesa omulamu omulungi kubanga ennaku zino buli woyita byebiri ku mimwa g'abantu naye twetaaga okusooka okutegeera maapu kyeki kubanga jjajjanga kyobola banjagadde gwe omusomesa asomesa ebyafaayo onyonyola bannayuganda nabadde wa jjajjange nanga nti maapu tuvaako tutya kaakati abantu beetaaga okutegeera kwe tuva kyeki abawuliriza maapu mu bumpimpi kyekisiikirize ky'ekitundu ekiteekeddwa ku lupapula oluusi bw'oyogera ekisiikirize abantu bamanyi kino ekya nti omuntu uno atambula naye wansi ndaba w'ekisiikirize naye abakugu baddira ekitundu oba ensi yonna ne bagikubamu ekisiikirize ekyo ne bakiteeka ku lupapula mu kubeera omumpimpi ennyo eyo ye maapu kati maapu zirimu ebika era ebika ebyo biyinza otuyamba kino kye bagezaako okukola kitujja ku maapu ki waliwo maapu eza population waliyo maapu eza climate oba eza weather ne babala enkuba weekomaawo ne basazaawo boundary ne bagenda omusana we guli n'endala nyingi maapu ebika biyinza n'okuwera 10 naye maapu enkulu gye njagala Abannayuganda bategeere ziri 2 kuno kwe either kwe batujja oba kwe tukyali tusobola kusigalawo buli omu nga atudde n'akyefumiitiriza maapu esooka bagiyita administrative map ye ekisiikirize ky'ekitundu ekiraga enfuga y'ekitundu ekyo okizotya administrative map yes eyokubiri bagiyita physical map eyo yeeraga ensalagana ey'ekitundu ekiba kyogerwako kati twogera ku kitundu kye bayita Uganda erimu ebitundu ebisalagana ate mu physical map mubeeramu n'ebintu ebisangibwa mu bitundu ebyo ebisalaganye emigga ennyanja ensozi ebikko n'ebirala naye ku maapu ezo ebbiri enkulu esingako obukulu okulaga medi kyotya kyobuuzizza n'abantu kye beebuuza ye administrative map maapu eyo yeekulaga oba wooli oba toliiwo kubanga Palestine sinsi eyeetongodde naye mu physical map mweri naye bw'onogigenda mu administrative map teriiko in fact ku level y'ensi yonna bagiyita political map yeeraga amawanga agalina obwetwaze kakati kye tulina okutegeera kye kino Uganda ku byokulabirako bye ngenda okubawa yajja dda Buganda ku administrative map in fact Buganda entalo zonna ezibaddewo ezafiiramu n'abantu baffe ezatuusa ne Ssaabasajja Kabaka okugenda mu lutabaalo zaakuzza Buganda ku administrative map okuva mu mwaka gwa 1967 n'okutuuka olwaleero Buganda administratively tewaliiwo mu Uganda administrative unit gye bayita Buganda Medi n'abawuliriza kakati physically mu physical map Buganda weebadde ekyali n'abalwana mu byobufuzi n'okulambikibwa kwa Ssaabasajja Kabaka tulwana tukomyewo Buganda mu administrative map mu mwaka gwa 1962 abazungu nga tumaze okubakooya kuba wano tewaliwo ntalo nnyo za kukwata mafumu okujjako bakooya ne beefukula ne bagamba bannange ensi yammwe mutuule mukkaanye tugibakwase ebitundu bye bagendanga bakwata ne babifutubbalako okutuuka mu 61 byaweebwa beetu bituule wamu
bisobole okukkaanya butya bwe byagala okufugibwa ng'abo bagenze. Uganda eno efaananako ng'omuntu eyalina eke z'ettaka 10 naye nga ziriko abantu 5. Omugagga omu n'ajja n'amala ebbanga lya myaka 6 ng'abantu abo 5 ettaka yalifuula liri omu. Bw'aba agenda n'abagamba nti mutuule mulabe naye mulina kusigaza kyapa nga kiri kimu wadde ebyapa yabitwala nga biri 5 agenda okulivaamu nga yabigatta. Uganda twali tuli banjawulo. Buli kitundu ne kikozesa obusobozi bwakyo okunegoshiyetinga kye kyagala kibe wansi w'ekyapa ekimu kye bayita Uganda. Obusobozi bwa Buganda bwagituusa mu kuba nti wadde tuli wamu ffenna nga Uganda ku kyapa kimu naye ebyayo ejja byetegeerera. Era ne bwe lunaaba lukiiko lwa ggwanga olukulu Buganda egenda kusindikamu bantu yo beesazeewo so si abajjira wansi w'akakiiko k'ebyokulonda ka Uganda akaaliwo ebiseera ebyo. Era ne tuweereza ababaka ndowooza 25 directly elected nga Buganda yeetuula teri bantu kulonda. Buganda nga kyapa kimu olukiiko lwakyo buli lutwala luga nti gundi ne gundi ne gundi mugende mukiikirire eddoboozi ly'ekitundu kino kubanga administratively Buganda yaliwo. Wansi wa Buganda Medi bw'ova Mengo wano ku kitebe ekikulu nikyo Bwakabaka bwa Buganda ng'obadde otambula na buyinza bwa Buganda unit gyoddako eya Buganda bagiyita saza eya administrative unity Obote n'abaaliwo mu kiseera ekyo wansi w'obukulembeze bwe bagijjawo era bano ne basikira ekkobaane ery'okujjawo Buganda. Akola kino ayagala ki? Ngenda kutuukawo. Obudde. Yes. Naye kasooke nnyonnyoleko katini briefly. N'olwekyo bw'ova ekisooka Buganda administrative unit. N'olwekyo mu administrative map Buganda teriimu. Mu physical map anti wataddemu oluzungu. Yes. Kajjajja wange masuulita tabitegedde. Eraga enkulembera ya Uganda. Buganda si kitundu kirina office eya government ya Uganda nga bwe kyali wakati wa 62 okutuuka mu 67. Ne batakomaawo abantu balina okutegeera lwaki bano ba Emmanuel Dombo ekibiina kye batembeeta bwe kyakwata obuyinza mu 86 kyajjawo amasaza ga Buganda nga kisikira enteekateeka y'Obote. Abantu babiri be baakakwata eby'Obote ne babiteeka mu nkola. Omu yali Amini kugoba bayindi. Owokubiri Yoweri Kaguta Museveni kwongera kutuula ku Buganda. Buli awaali essaza eza district z'olaba Mpigi, Mubende. District ezo wansi wa government ya Buganda eyali mu administrative map ya Uganda okutuuka mu 67 yali Buganda then Singo, Buganda Butambala, Buganda Sese, Buganda Kyaggwe. Ng'Ekyaggwe waliwo omukulu ali wansi wa government ya Buganda. Government ya Buganda eri wansi wa government ya Uganda. Kati bano kye bakola ekisooka bwe baleeta RC munka gye bajja nayo RC system yafuuka LC. Bateekawo LC1, LC2, LC3. LC1 nga bakozesa byalo bya Buganda, 2 nga bakozesa miruka gya Buganda, 3 nga bakozesa magombolola ga Buganda, 4 ne bagijjawo ate ne bagenda ku 5. Gwalala by'essomero nga lirina P6 nga terina P5. Kati mu Uganda tulina administrative unit okuva ku LC1, 2, 3, 4 teriwo waliwo 5. Lwaki? Bw'ogenda ku 4 teekawo amasaza. Kati ku 5 bateekawo kye bayita district. Ekisooka amasaza 3 Busiro si 3 gokka. Mawokota ne Gomba bagateeka mu kintu kimu kye bayita district y'Empigi. Nga Mpigi kyalo. Ekyalo ne kituula ku Butambala ekyali Mpigi ne leero kyaleero si wano. Naye yali etwala Busiro, ng'etwala Mawokota, ng'etwala Gomba, ng'etwala ne Kyaddondo. Lwaki? Basangulewo administrative unit gye bayita
Kyaddondo gye bayita Butambala gye bayita Busiro gye bayita Mawokota bakukolere ng'olina ente naye ng'ebyenda bisokoole tesobola kukula nero baakemebwa ne batandika okukutula mu disitulikiti ezo nga Lubaale omutuufu kaabakuttemu Butambala ne bagitwala yokka Butambala bagenda ogituuma Butambala district nga Ssese gye baakutula ku Masaka ne bagitongoza district yo bagituuma Kalangala ekyalo beerabiza omuntu nti eyo Ssese Buganda etuula ku masaza Buganda nga political and administrative unity etuula ku masaza Ssaabasajja Kabaka atuula ku bajjajja baffe ab'obusolya kati mu Uganda masaza tegaliiwo mu Uganda Buganda administratively teriiwo nolwekyo mu map gye bayita administrative map Buganda yavaawo Obote yagijjawo n'omusikaawe yamuddira mu bigere ekiraamo kye n'akikwata bulungi Yoweri Kaguta Museveni naye n'agijjawo gwe tubadde tukyasigadde yeri physical map gy'osobola okulaba noga nti ennyumba yali ya Medi nga tugiyita Medi's house naye kale kati baagimuggyako bagiyita Medi house omanye ebyo bibiri byanjawulo Medi's house Medi's house kangambe Nsereko's house n'Ensereko house byanjawulo nnyo tewali kifaanagana kinakyo tebisobola kulya byombi byanjawulo kimu kitegeeza Nsereko's house yes n'Ensereko house yes kati kye tulina tulina Nsereko house gwe guy nyina plan egenda okuntuusa ku birooto byange ege buli omu yogerako naffe olwa bigamba Banyolo bugandide ku mapu musosola ate bosirika musajja owaffe bano bwogenda bana Banyole bajja kati ono olaba bwasosola ayagala musabe kubanga wano bamanyiziza abantu bwe tusaba ebyaffe abantu balabanga ababasosola abalanga fe abegwanyiza ate Dombo bwajja wano gaga nti nange nze Lumala bwe tusaba ebyabalumala ngaga abasajja bano ate fe Abanyole batwagaza naye nga njagala ekisooka yes ayikuwa mapu eri yasooka yali ani mapu yasooka yekugambye yali kakati waliwo mapu Buganda bweva ku mapu nze abadde omuceere nendi akawunga bwedda ku mapu nze adali akawunga nendi omuceere kakati ekyo ekibuuzo kansookere ku ekyo olekigati naye sajja wano kujjako kweyagaliza Medi Maherem bamuyita Maherem ani omugenzi ofisi buliba omugenzi oloza yakyasi Marehemu abamuyita Marehemu Mukama musaasire gyali goloza akyayinza okuddamu okuzaala yajjaggwa naye bwe tugamba mwana we era nze musikaawe bwe tugamba nti ekijja kye kivuddewo of course yagenda ate bwe tuba abakulisa tuga yagenda mu ggulu yagenda mu jjana ali mu jjana Firdaus awulimawo nti limawo we twamuziika basulita nimewo jawo amayinja oteekewo ebitooka osobola asisobola kubanga ye histolewo bano kye bagenderera ne bwaba muntu wa bulijjo namuteekako ne talazo ngenda olambewo bulungi ngenda nenzewozaako namukoka kyekyo bano kye bagenderera buli bakujjako history naawe nnyini oba tokyaliwo nolwekyo oba tolina byosaba nti bannaffe fe Abaganda mutukoze tutya kati bwe bawa Dombo gwe tulaba kyosabiramu sebuli batakyaliwo ataliwo kakati oyinza okugenda nga mutabani we atamanyiddwa so bano kye bagenderera tekutujjako kubanja interest zaffe tukwatibwa ensonyi ate ensonyi ataliiwo saba kigambye nti bwoba tolina history wo tolina gyova ate history abamu ekyo ekikadde taba mu kipya nange fe abaana b'omugenzi Nyanzi kakati bagende nti awo yetazaalibwanga abaana b'omugenzi ate munoonye eyo omulala nga nammwe temulina abalala nga batandika okusaba abalwanyaga nga basaba abamakumbi nga basaba bannaffe ngaffe temutuwa mwate baani nti Nyanzi yaliwa wano soma wano mbulira kubanga omugenzi Yakobo Kabanda jita yazaala bwe bati Nyanzi taliiko so ekyo kye batuteekateekera bateekateeka naye kye nakugambye waliwo enjawulo wakati wa
Medi's House ne Select House ne Medi House. Medi House ne Medi's House. Medi House liba linnya lya nyumba eyo. Medi's House eba nyumba ya Medi. Kati ekiriwo nga tetulina administrative unit nga Uganda map ya Uganda Buganda teriiko masaza gayo tegaliiko. Tulina Medi House. Tetulina Medi's House. Tetulina Medi's House. Tulina Medi House. Medi House esobola okubanga yakasiba nte Medi's House ebeera ya Medi. Kakati kyovola omusajja addira boundaries eza sesenga waayita n'ateeka wa administrative unit ye nga bagiyita Kalangala. N'agenda e Kabula boundaries ez'essaza lyo n'ateekawo administrative unit ye nga bagiyita Lyantonde. Kati gwe bw'ojjaloga nti bannange ffe bannakabula takutegeera. Nze munakabula Kakooza James. So era onejjukira nti Buganda etudde ku ekyo. N'olwekyo bamala okusokolamu ente ebyenda. Kiba kisigaddewo libaddiba. Okay. Ebeegwa. Harold Kaija. Tandikira ndo kengenda waddombo. Njagala kwebaza Kasibantolo Somesa gwawadde omulungi ku nsonga eyenene. Ampuliza research ba company bagiyita Research Gate. Yalese ensonga eno gye bagikasuse. Bada njisimayo gyenjira noonya ku Research Gate ejja kukolesa kitongo ky'abazungu ekya kikola ku kyabaita social commercial networking. Research Gate.